الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، abalungi abatuuliriza, kasooke n'obalamusa n'ekiramuso ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atenderezebwa n'amatenda amajjuvu ye Allah subhanahu wa ta'ala, tuzaako okusalira ekitiibwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Olwaleero tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga atutuusizza ku lunaku luno lwe twejjukanyizaako omusomo ogukwatagana n'obulamu bwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, nga tutunuulira era nga twetegereza mu kitabo kyaffe ekirungi Zaadul Ma'ad fi hadi khairul ibad, ekyawandiikibwa Ibn Qayyim rahimahullah nga y'omu ku basajja abayivu abayizi ba Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, eyatuwandikira ekitabo kino eky'ekitiibwa kye twabanjulira ku mulundi ogwayita. Sheikh we yamaliriza okubanga atendereza Allah nga bwe twakiraba ku mulundi ogwayita, yagamba nti oluvannyuma lw'ebyo byonna, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-munfaridu bil khalqi wal ikhtiyar. Yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yekka ye yeeyawulidde mu bikwatagana n'okutonda. Tolisangayo kintu kyonna kitondeddwa atali Allah tabaraka wa ta'ala. Byonna ebitondebwa Allah yeesigaliza ekitendo ky'okutonda. Ekyo kye kikye, teriyo kintu kyonna kisobola muvuganya mu kyo. Era Allah subhanahu wa ta'ala ne yeesigaliza al-ikhtiyaru min al-makhluqat, okubanga Allah subhanahu wa ta'ala mu bitonde by'ajja atonda abaako byasukkulumya ku birala. Allah yasukkulumya gw'aba yagadde, eyo nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala, nga bw'agamba nti wa rabbuka yakhluqu ma yashaa'u wa yakhtar. Ti wa rabbuka yakhluqu ma yashaa'u, owange gwe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, omulezi wa Allah atonda kyaba ayagadde. Mu ebyo byaba atonze wa yakhtar, yekka era yalina obuyinza obulonda mu ebyo byaba atonze. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yakhluqu ma yasha, atonda kyaba yagadde, wa yakhtar, n'abanga mu ebyo byatonze Allah subhanahu wa ta'ala abaako byasukkulumya ku birala. Sheikh yagenda mu maaso n'annyonnyola ensonga eyo mu bigambo biwanvu nnyo bye tuyinza okuba nga tuyinza obikufundiza biidhini subhanahu wa ta'ala. N'akulaga nti idha ta'ammalta ahwala hadha al-khalq, bw'oba otunuulidde embeera z'ebitonde Allah by'ajja atonda subhanahu wa ta'ala, okiraba nti Allah embeera eno ekulaga nti mu butuufu Allah yekka yateekeddwa okusinzibwa, era Allah subhanahu wa ta'ala yekka yalina obuvunaanyizibwa obw'ottulera n'ottulabirira. Era ekikulaga nti annahu Allah,
mazima ye Allah alladhi la ilaha illahu, atali yasinzibwa mu butuufu okujjako ye Allah subhanahu wa ta'ala. Fala sharika lahu yakhluqu ka khalqi, teriyo kimugattibwako kiyinza kutonda nga bitonde bye Allah byajja atonda subhanahu wa ta'ala. Wa yakhtaaru ka ikhtiyari, era teriyo kimugattibwako kisobola kusukkulumya na kulonda nga Allah subhanahu wa ta'ala olulonda lwe. N'okulabirira endabirira ya Allah taliyo mu biro byonna. Nabwe kityo ebyo byonna ebijja birabibwa fi hadha al-aalam, mu nsi eno yonna, min a'zami ayati rububiyyatihi, bwemu ku bubonero obusinga okuba obukulu ennyo okulaga ku bulezi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akbaru shawahidi wahdaniyatihi, era nga kyekisinga okuba ekinene ennyo mu bujulizi obulaga obwomu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, ebulaga ebitendo bye ebijjudde ebikakasa ababaka be. Ibn Qayyim rahimahullah kyavaga nti kankuweyo ebyokulabirako ebitonotono. Mu byo n'agamba nti fa khalaqa Allahu as-samawati as-sab'a, Allah yatonda amagulu ago omusanvu ge tulaba. Fakhtara al-ulya minha, n'abanga mu magulu ago omusanvu yalondayo eri omusanvu liri erya waggulu erisembayo kuba waggulu. Faja'alaha mustaqarru al-muqarrabina min al-malaika, ekyo kifo n'akifuula Allah nga kyekifo ekirina okutebenkererwamu bamalayika ab'ebitiibwa abamuli okumpi. Wakhtassaha bilqurbi min kursiyyihi wa min arshihi, eggulu eryo Allah subhanahu wa ta'ala ery'omusanvu n'alironda n'alisukkulumya ku magulu gano omusanvu, erisooka, lyakubiri, lyakusatu, lyakuna. Ery'omusanvu eryo Allah n'alifuula nga lya nkizo nnyo. Lwaki? Kubanga yalifuula okubanga lyerimusemberedde, era lyerisemberedde kursiyihu entebe ye, lyerikulembedde oba lyerisemberedde arushi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Eggulu eryo n'alissaamu man sha'a bin khalqi, n'alissaamu abo yayagala mu bitonde bye Allah subhanahu wa ta'ala, era lirina enkizo ku magulu agasigaddewo gonna omukaaga. Ekitufuula okubanga lya nkizo nnyo, okubanga lisemberedde Allah subhanahu wa ta'ala, ekyo kyokka kya bbeeyi ne bwe tutandyogedde birala byonna. Okubanga Allah yalisukkulumya n'abanga limusemberedde, ekyo kyokka kikulaga nti lya nkizo nnyo ku magulu agasigaddewo gonna. Nabwe kityo wa min hadha tafdhil subhanahu, era mu ebyo biraga nti Allah alina ebimu bye yasukkulumya ku birala. Yasukkulumya jannatul firdaus, yasukkulumya ejjana nnyingi, naye yasukkulumya firdaus ku jjana ezisigaddewo zonna. Lwaki? Nti Allah tabaraka wa ta'ala yagissanga akasolya akagibikkiridde arushi ya Allah tabaraka wa ta'ala, ke kasolya akabikkiridde ejjana eyitibwa firdaus al-a'la. Era inna Allah azza wa jalla gharasaha biyadihi, Ibn Qayyim akugamba nti ejjana Allah tabaraka wa ta'ala ye kennyini, si kiragiro, ye kennyini Allah subhanahu wa ta'ala ye yagisimbamu ebyo byonna ebirimu ebyateekerateekera abaddu b'abalungi, abakozi b'ebirungi. Wakhtaraha li khirati min khalqi, era ejjana eyo Allah n'agironderamu abo abalungi mu bitonde bye, abalikola obulungi, n'abanga Allah yabategekera ejjana firdaus al-a'la
kyola nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba idha sa'altumullah bembanga musaba Allah subhanahu wa ta'ala fas'aluhu mumsabenga al-firdaus mumsabenga janati wa firdaus lwaki nti fa innahu a'la al-janna janna singo kube ya wakkulu subhanahu wa ta'ala bwatu bejitu sekera saba Allah fennajitu sem nabashityo ومن هذا اختياره كويما يراكو الله سبحانه وتعالى بيجاتون داتولا بنت الجنازة السامو انجاورو إلى الله تبارك وتعالى نالون دبا ملايكا نابا فولو كبانغا بانكيزو نيو muba malaika bwamala okubanga bafudde nga bankizo nnyo najja alondamu ab'ensonga nabo n'aboogera nga bankizo nnyo nga bw'olaba Jibrilu alayhi salatu wassalam, Mikail, Israfil, bamalayika abo abasatu abaatumibwaga amannya Allah tabaraka wa ta'ala yabafuula nga bankizo olw'ensonga eziwerako. Era kyovulaba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabanga asaba Allah tabaraka wa ta'ala muzimu ku dduwa ze yagamba nti Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil, ay Allah omulezi wa Jibril, omulezi wa Mikail, omulezi wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, gwe Allah yatandikawo eggulu amakulu ago omusanvu n'ogatandikawo n'otandikawo n'ensi eno, gwe Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaib, gwamanye ebyo ebitalabibwako nga ebyekwese gwosinga obimanya Allah subhanahu wa ta'ala, omanye ebyekwese omanye ebirabibwako. Anta tahkum baina ibadik, gwolamula wakati w'abaddu bo, fima kanu fihi yakhtalifun, mu ebyo byonna bye baba bafunyeemu okwawukana Allah gwobalungamya era gwotulamula. Ihdini lima ikhtalifa fihi min alhaqqi biidhnik, nungamya Allah ondage ekituufu ku buli nsonga yonna ensonga yonna gye tufunyeemu okwawukana, nkusaba Allah onnungamye nga ondage ekisinga okuba ekituufu ku lw'obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim, Allah gw'olungamya gw'oba oyagadde eri ekkubo eggolokofu. Kati Allah Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakozesa bamalayika basatu mu dduwa eno, Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil. Lwaki? likamali ikhtisasihim wa istifaihim, olw'obujjuvu obw'ensonga Allah z'alina gye ze yatunuulira nti bamalayika bano bajjuvu mu bino, n'okubanga bali kumpi nnyo ne Allah tabaraka wa ta'ala. wa kam min malakin ghayruhum fi samawat, bamalayika bameka abayitirivu ennyo abali eyo waggulu, naye nga talina n'omu gwe yali ayogedde okuggyako abo abasatu be yatubuulira amannya gaabwe. Fa Jibril, yayogera Jibril alayhi salatu wassalam. Lwaki? Sahibul wahyi, ayina obuvunaanyizibwa nannyini kututuusaako obubaka obuva ewa Allah. Obubaka buno obuva ewa Allah alladhi bihi hayatul qulub, obubaka buno obuva buvudde ewa Allah bwe butuwa obulamu eri emitima gyaffe. Emyoyo gyaffe okubanga miramu giramukana kubanga gifunye obubaka okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Kibula nga yayogera ku Jibrilu nti ayina obulamu bw'atuwa, obulamu obwo bw'atuwa ng'atutuusizzaako ebigambo ebivudde ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'otunuulira malayika addaku wa Mikail, Mikaili yalina obuvunaanyizibwa mu kutonnyesa enkuba. Sahib al-qatar, yenannyini kutonnyesa aga amatondo ge tulaba ag'enkuba. Alladhi bihi hayatul ard, enkuba eyo eba etonnya yeewa ensi eno obulamu. Ensi neeramuka nesobola okubanga ebisolo biwangaala, tufune omuddo, tufune ebyokulya, tufuna emmere. Enkuba buli lwetonnya tuba tufuna obuweweevu bw'ensi eno okubanga
tugenda kufuna buli kirungi kyonna. Era enkuba ndowooza buli lwetonnya mikwano gyaffe abalungi abatulaba mulaba nga ensi ekyuse kinene nnyo. Lwaki? Nti enkuba eyo etonnyesebwa Mikael yalina obuvunaanyizibwa ku yo. Wa Israfil sahibu sur oyo alina obuvunaanyizibwa ku kufuuwa mu ngombe, alladhi idha nufikha fihi, eyo engombe bw'eribanga efuuyiddwamu, olufuuyibwamu olwo tugenda kubanga Allah subhanahu wa ta'ala akomyawo abantu bonna abaafa. Amakulu nti abantu bonna okukomawo kwabwe ku duniya oluvannyuma lw'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala bonna abajjuludde ku nsi tekuli yadde aliko, alina obuvunaanyizibwa bw'okubanga tukomawo kuno ku nsi, ajja kuba malayika Israfil yalina obuvunaanyizibwa obwo. Bonna bakwatagana na bulamu. Wakadhalika ikhtiyaruhu subhanahu wa ta'ala lil anbiya, nabwekiti Allah subhanahu wa ta'ala mu nsi yajja n'asukkulumya ebitonde ebiyitibwa abantu n'abifuula nga byanjawulo nnyo, naye ate ne mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala bye yatonda n'ajja asukkulumyamu bannabbi, n'alondamu bannabbi n'abafuula nga bo bankizo. Fuyaddamu baana ba Adamu alayhi salatu wassalam. Bannabbi bano Allah tabaraka wa ta'ala bye yalonda hum 100,000, bali mu mitwalo egisukka mu 10, emitwalo gisukka mu 10, ambatuka 14 bannabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala be yatuma mu duniya. Abo Allah be yalonda mu nkuyanja y'abantu bonna. Mu bannabbi abo Allah najja alondamu abayitibwa ababaka. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, Allah atonda kyaba yagadde mu ebyo byaba atonze n'abaako ebimu byajja asukkulumya ku birala. Ati nga bwe tulabye nti abantu bye bafuula nga banjawulo ku bitonde ebisigadde, ate ne mu bantu najja alondamu Allah tabaraka wa ta'ala, mu bantu abo najja alondamu bannabbi n'abafuula nga bankizo. Ne mu bannabbi abo emitwalo gye tulabye 14 Allah subhanahu wa ta'ala najja alondamu ababaka. Mu bannabbi abo Allah n'alondamu ababaka 313. Allah n'abafuula nga bankizo. Ala ma fi hadithi Abi Dharr, okusinziira nga bwe tukira mu hadithi ya Abi Dharr alladhi rawahu Ahmad wa Ibn Hibban fi sahihi, hadithi ya Abi Umama, ekitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala mu bamalayika abo, mu bannabbi abo yalondamu abo ababaka n'abafuula nga bankizo Allah subhanahu wa ta'ala. Mu babaka abo era najja alondamu babaka 313, najja alondamu abayitibwa ba ulul azmi min ar-rusul, ababaka 5 Allah be yafuula nga bankizo, era n'aboogerako nga Allah subhanahu wa ta'ala abaawudde ku balala. Wa idh akhadhna min an-nabiyyina mithaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala ganti jjukira twakolera endagaano, twajjira endagaano ku bannabbi ey'amaanyi naawe gwe kennyini gwe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne Nuh, ne Ibrahim, ne Musa, ne Isa ibn Maryam. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala n'abanga bannabbi mu babaka abo bonna bonna yalondamu ababaka bano 5 n'abafuula nga bankizo. Mu babaka bano 5 najja alondamu Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakhtara minhum, mu bano betwogeddeko 5 najja alondamu 2 abamanyikiddwa nga al-khalilaini, mikwano gya Allah gye twandiise nti mikwano gye giri gyennyini egy'omunda, Ibrahim wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى ولد إسماعيل مبرئ الله سبحانه وتعالى نجالوندا مبانا با إسماعيل مبزدري آدم ليونا نجالوندا مبانا با إسماعيل نججمو ببنو كنانة نابجمو بخزيمة ثم اختار من ولد كنانة قريشة مبانا با كنانة نجالوندا مو قريش ثم اختار من قريش بني هاشم oluvannyuma baana ba Quraish nalondamu abaana ba Bani Hashim babani Hashim oluvannyuma nabo nalondamu Sayyid waladi Adam najja alondamu omwana asinga ekitiibwa mu baana ba Adamu bonna nga ye Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kati wa rabbuka yakhluqu ma yasha, Allah yajja sokkulumya yagabaga amadaala n'agamba nti oyo muwadde ekitiibwa kino oyo mwagadde oyo nkolaki. Ebyo byonna byonna Ibn Qayyim rahimahullah byagezaako okulaba nga atusikira ekifaananyi okulaga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah yamufuula nga wankizo. Ekikwetaagisa okubanga omuwa obudde okumusomako okumumanya ebimukwatako okumanya ebimufaako sallallahu alayhi wasallam. Era yensonga lwaki nti bwe yali atandika ekitabo kikino yatandikira kwogera ku bulamu bwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nakugamba nti mu ngeri Allah jajja alonda era mu nteekateeka ze n'alonda nti abantu bano abajja okuba abagoberezi ba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam basahaba be basinga abagoberezi bonna okubanga be bawaggulu. Allah yalonda basahaba bonna okutwalira wamu nga bantu bankizo nnyo. Mu basahaba abo najja alondamu ate bano abaasooka mu busiraamu as-sabiqina al-awwalin abo abaasooka mu busiraamu abo ababusookamu abo n'abafuula Allah nga bankizo nnyo kubasigadde. Wakhtara minhum ahla Badr, mu abo era Allah n'alondamu abeetaba mu lutalo lw'e Badiri nabo ne baba nga baasukkuluma ku abo abataasobola kubanga beetaba mu lutalo lw'e Badiri. Wa ahlu bay'ati ridwan, ebyo byonna mikwano gyaffe abalungi tujja kubanga tubyongera okubitunuulira obulungi insha Allahu ta'ala. Nabwe kityo Allah bw'atyo bajja asukkulumya n'alaba nga amateeka gano ge galina okubanga ge mateeka agasinga okuba aga waggulu. Empisa za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abantu ba umma ye ze zirina okubanga ze ziri waggulu ku bantu abasigaddewo bonna. Wakhtara ummatahu sallallahu alaihi wasallam ala sa'iri al-umam, Allah n'abanga yafuula umma ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga yeyenkizo ku mirembe gyonna egyali gikulembedde. Guno gwe mulembe ogukyasinga okuba ogw'enkizo okusinga emirembe gyonna egyakulembera. Era nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba basahaba ti antum mufuuna 70 umma, yagamba nti mmwe abantu ba umma yange mufuuna 70 umma antum khairuha, mujjuliza ekibinja ky'abantu 70, naye agamba sallallahu alaihi wasallam nti antum khairuha, mmwe umma ekyasinga okuba ennungi, wa akramuha inda Allah oba wa akramuha ala Allah, era ekibiina kino kyekisinga okuba ekyekitiibwa eri Allah subhanahu wa ta'ala. Fa basinga okuba abantu abalungi ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah tufuula abantu abalungi mikwano gyaffe mwenna abalungi abatugoberera mwenna abatuwuliza, tusaba Allah tufuula abantu abalungi. Nabwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala yajja asukkulumya abantu hatta n'emirimu gyabwe mu mpisa zaabwe, engeri gye baawulamu Allah najja nga abassaamu amadaala subhanahu wa ta'ala okusinziira فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم يشرفون عليهم. على كل حال atulaga nti abantu ba umma ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam be bagenda okubanga ye umma ekyasinga okuba eya waggulu, okusinga okubanga ya kitiibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala okusinziira ku mirimu gyabwe gye baba bakola. Yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ahlul janna 20 wa 100 saff. Ahlul janna abantu b'omujjana 20 wa 100 saff. Yagamba nti balimu ennyiriri 12. 80 minha min hadhihi al-umma. Ennyiriri 80 mu bantu b'omujjana, ennyiriri ezigenda okubaawo 80 mu zo bagenda kuba ba mu umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa 40 min sa'iri al-umam. 40 ennyiriri 40 zigenda kuba za mirembe giri emirala gyonna. Naye ng'omulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu bagenda kuba ennyiriri 80 obungi bwabwe n'okusinziira ku bye baali bakola. Era Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuga mu hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu byali ayogera ku bantu abagenda okusuulibwa mu muliro. Yagamba nti walladhi nafsi biyadihi, ndayira Allah waniridde omwoyo gwange mu mikono gye, inni la atma' an takunu shatra ahli al-janna. Nina essuubi mu mutima gwange nti abantu bonna mu abantu ba umma yange mugenda kuba kitundu ky'abantu b'omujjana. Mugenda kuba kitundu ky'abantu b'omujjana. Ebyo byonna bitubuulira Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala yasukkulumya umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, najja nga atusukkulumya mu bintu bingi okubanga Allah yagabirira abantu ba umma ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam annahu wahabaha min al-ilmi wal-hilm. Allah yawa abantu ba umma ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam okumanya n'abawa obukwata mpola byataawa mirembe gy'emirala gyonna, byataawa mirembe emirala gyonna. Newankubadde nga hadithi fihi maqal tetujja kubanga tugibasomera, naye Allah subhanahu wa ta'ala yatufuula nga tuli abantu ab'enkizo ennyo. Era mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala byajja asukkulumya era byajja alonda Allah subhanahu wa ta'ala, ojja kusanga nti ne mu bifo mu nsi ayina ebifo byeyasukkulumya ku birala. N'abanga yasukkulumya ensi ezimu ku nsi endala, nga mu nsi zonna ze yafuula okubanga ya bbeeyi nnyo, hiya albaladu alharam, ye Makka, ensi ey'emizizo. Fainahu subhanahu wa ta'ala ikhtarahu linabiyye, ensi Allah subhanahu wa ta'ala yagirondera Nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'akifuula nga kyekifo ekirina okukolerwamu ezimu ku ibadaati ez'enjawulo nga tezirina kukolerwa mu kifo kirala kyonna okuggyakaawo. Era n'aba nga yakifuula kya tteeka abantu okubanga basasula obutitimbe bw'ensimbi okubanga batuukako mu kifo ekyo, basobole okubanga basembera awali Allah subhanahu wa ta'ala, ne babanga bava mu buli kanyomero konna, ne babanga bajja mu kifo ekyo ekibuga Makka. Fala yadkhulunahu illa mutawadhi'in mutakhashshi'in mutadhallilin, nga tebayingira kibuga ekyo okuggyako ng'omuntu akiyingira yenna mukakkamu, omuntu yenna nga alabika nga mwetowaze nnyo, bonna nga emitwe bagibikkudde, bavudde mu nnyambala eno ey'edduniya, bambadde engoye ez'emizizo. Ensi eyo Allah subhanahu wa ta'ala waja'alahu haraman amina, n'agifuula haraman, ennyumba ey'emizizo naye nga ya mirembe. Ekifo ekyo Allah n'akifuula nga kya mirembe, tetokkirizibwa kuyiirwamu, tewayiirwa musaayi, tebamenya muti gwamu, tebakanga kisolo kyamu, tebayiggiramu, tosobola kukutula bisubi byamu, tosobola kulonda ebigudde tebabironda okuggyako ng'ogenda kubanga olanga kukiranga. Waja'ala qasdahu mukaffira lima salafa min adh-dhunub, Allah n'abanga yafuula ekifo ekyo ng'omuntu yenna aba atuuseewo kikusobozesa okubanga osonyiibwa amazambi ago ge wagwamu nga tonnagenda mu kifo ekyo.
nga kikusangulako ebyonoono nga hadithi emanyikidde obulungi eri mu sahihain an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yagamba omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam man ata hadha albayt omuntu yenna abazze ku nnyumba eno falam yarfuth n'atakolerawo byabuwemu omuntu oyo naaba nga takoleddeewo bintu bimenya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala walam yafsuq tayonooneddeewo takoze kwonoona kwonna raja'a ka yawmi waladatu ummu ekyo kyokka kikumala okubanga Allah akusangulako ebibi n'akuzaayo ng'olunaku maama olwo yakuzaala. Era Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yenna abazze mu kifo ekyo talina mpeera gye yamusiimira okuggyako kumuwejjana. Talina mpeera Allah gye yasiimira muntu yeesitudde genda Makka okuggyako okubanga akuwejjana Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yagamba tabi'u bayna al-hajji wal umrah, mugobereze hijja ne umra ojjenga bibigobereza. Bw'okola hijja Allah n'akuwa obusobozi genda okole ne umra, bw'obanga omaze okukola hijja genda okole ne umra. Fa innahuma ibaada ezebbiri eya hijja ne umra yanfiyani alfaqara, zifuuwa obwavu wadhunuba n'amazambi kama yanfi alkiiru khabatha alhadid, nga bw'olaba envubo bwe bagikozesa okubanga bagikozesa okubanga efuuwa obutalavu ku kyuma, golodi n'atukula, feza n'atukula bulungi nnyo. Yagamba sallallahu alaihi wasallam walaysa lilhajjati almabrura thawab duna aljanna, hijja ekkiriziddwa mu maaso ga Allah teyina mpeera yonna eyinza kusasula okuggyako okuyingira ejjana. Toyina mpeera Allah gy'asobola kusasula okuggyako okuyingira ejjana. Tukirabye nti Allah ekifo ekyo Makka yakifuula nga kyankizo nnyo ku bifo ebisigaddewo byonna. Era yagamba mu hadithi Abi Huraira ani Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umrah ila al-umrah kaffaratu lima bainahuma, omuntu okukola umra n'ogoberezaako umra kikusonyiisa ebiri wakati awo. Wal hajj al-mabrur, hijja ekkiriziddwa mu maaso ga Allah laysa lahu jazaa illa aljanna, teyina mpeera yonna ekusasulwa okuggyako okubanga Allah subhanahu wa ta'ala akuwaamu ejjana. Falaw lam yakun albaladu alaminu khayra bilade, senga tekyali nti ensi ey'emizizo yemu ku nsi ya Allah subhanahu wa ta'ala esinga okuba ennungi era nga yesinga okwagala eri Allah subhanahu wa ta'ala, era yemu ku nsi Allah gye yalondawo ku nsi ezisigaddewo zonna, teyandibadde assa nti waliwo mujje nga mukolere wano ibaada ez'enjawulo. Teyandibadde atugamba tujje tukolerewo ibaadaati ezaki ez'enjawulo. Era ensonga lwaki nti Allah subhanahu wa ta'ala yaddiremu ku mpagi z'obusiraamu nga erina kukolerwawo, erina kukolerwa mu nsi eyo. Emu ku mpagi ez'obusiraamu ekwatagana ne hijja Allah subhanahu wa ta'ala yagissa mu kifo ekyo. Si ekyo kyokka, eyo ensi yagirayira mu Qur'an ebifo nga 2 mu Qur'an. Allah ng'alayira ensi eyo, ekintu Allah ky'aba alayidde abaakulaga bukulu bwakyo. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha albaladi alamin, ndayira eno ensi ey'emirembe, eno ensi ey'emirembe njirayidde. Allah yalayira mu Qur'an mu suratu Tin, Allah n'agamba nti la uqsimu bihadha albalad, ndayidde ensi eno, ndayidde ensi eno. Walaysa ala wajhi al-ardi buq'a yajibu ala kulli qadir as-sa'yu ilayha wat-tawafu bil-bayt alladhi fiha ghayruha. Ibn Qayyim rahimahullah ga nti ku nsi kuno kwonna teriyo kifo nga kikakatako buli muntu yenna alina obusobozi okudduka okgenda gye kiri, okukyetooloola
ekitali eyo awatali ekyo kifo kya makka wewalina okukolerwa ezo ibadat walaysa ala wajhi lardi mawdi yushra takbiru ku nsi kuno tekuli kifo nga mu busiraamu tukkirizibwa kinywegera ekitali hajarul aswad ekitali jjinja liddukavu ekikusonyiisaako amazambi go hajarul aswad yokka awali ennyaato gye tuyita ennyaato warukunu lyamaani ne empagi gye tuyita rukunu lyamaani nabwe kityo thabata ani nabi sallallahu alaihi wasallam hadithi zimanyikiddwa okuva ku nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam ezikulaga nti ekifo ekyo kyankizo buli mulimu gwonna oguba gukoleddwawo gwa nkizo nabwe kityo muganda waffe omulungi atuwuliriza era atugoberera tujja kgenda mu maaso mpola mpola n'ebigambo by'omuyivu waffe ono ibn qayyim rahimahullah nga tujja tutunuulira ebigambo byajja atulaga nti allah yajja asukkulumya ebintu ebimu ku birala olwaleero insha allahu taala twagala nnyo okubanga tukandiriza obusomo bwaffe okuwanvuwa ennyo twagala tubenga insha allahu taala tukomekkereza n'ekyo omulundi ogunaddako biidhini subhanahu wa taala tujja kwongera okulaga ebintu allah subhanahu wa taala byafuula ebyenkizo mu bintu byazaatonda allah subhanahu wa taala olwaleero ensonga zakulaze ibn qayyim rahimahullah akulaze nti allah yajja asukkulumya ebintu ebimu ku binnaabyo bwati enkola ya allah subhanahu wa taala ekyo teri akirina allah yekka yakirina era yalina okukulaga nti kino kyankizo ku kiri oli bwatajja nakugamba nti masijidi yaffe eno yankizo ku masijidi yammwe nedda ekyo tekiri mu buyinza bwa buli muntu yenna ekyo allah yasukkulumya omuzikiti guno kuguli yasukkulumya ekifo kino ku kiri yakufuula gwe omuntu nti oli wankizo kwoli inna akramakum inda allahi atqakum abasinga okuba ow'ekitiibwa mu maaso ga allah yoyo abasinga okumutya kati allah yamanyi ani asinga okumutya nze naawe simanyi ani asinga kutya allah ye allah yamanyi omuntu asinga omutya nabwe kityo mukwano gaffe omulungi tujja kubanga tutambula ne sheekh waffe ibn qayyim rahimahullah wano tukyali insha allah mu ntandikwa tukyali mu mukaddima gwe engeri gyatunyonyolamu engeri gyagenda okubanga atandika okubanga atubuulira ebyenkizo allah subhanahu wa taala byeyawa abantu ba nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam tusaba allah subhanahu wa taala atuwe okumanya atwongere n'okutegeera atuwe n'okumanya nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu butuufu bw'okumumanya tuleme kubanga tuwulira muwulire tuwulira bye bamwogerako naye nga oba oli awo tetubigoberera oba oli awo nga tetussaayo birowoozo byaffe kubanga tubimanya tusaba allah subhanahu wa taala atuwe irimu egasa tusaba allah subhanahu wa taala tusitule mu madaala gaffe ku duniya ne ku akhira وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته